Okay, verse strange 256 omukutu gwoli bampita simple. Nyongera okubuza ku mwena abatulabira gye musinzira okubanga mtu wakinga kye mukola kyamaanyi nnyo okuba ate nga mtu wakinga. Njagala gwandaba o subscribing ku eno YouTube channel ate nja kusaba o tapping and notification bell. Wano wokka wogendo sanga amawulire agali ku alaali. Gwe ssebo oba atulaba. Fred Kajubi Lumbuye. Abasinga muyita musomesa, alamumuyita kabaka wa security alert. Aina ebintu bingi byayogerako abasinga netubimma amazi netubimma obudde. Naye olwaleero njagala owulirize ebigambo bino ng'akunnyonnyola ensonga nga bwe ziri mu ggwanga Uganda. Kabira biri mugumu gye yasereza Museveni isuka mbombi obuna nga mission yakola ki yakunzita kati era nakuluno yalesa abantu bangi nnyo abali muno abanoonya tebagala kunzita welonze nabagamba si kyalina kyenziza nwanna ggwanga lyange ekijja kijje olw'ensonga tewali kitandika na kitakoma tugenda kwogera ensonga zino tuzogere zigufuke kati olw'ensonga nti ngenda tandika akatambi kano mu butongole mwenna mwawuliddeko Chief Injustice ompya Nzeija Nzeijimana bwe yavuddeyo na gulo musango ku Malema Birizi we yatadde Luzira nga muvunaana nti yamu incitinze oba yakozesezza social media platforms omuyisa mu Lugaayo n'amuteeka Luzira. Nzeija bwe bamuwadde omulimu bwe bagumwera mu maka ga Museveni era n'alayirira amaka ga Museveni erwakitula. Nzeija ono tayagala criticism atayagala muntu amucriticizinga era bali bamaze omulimu n'appointinga yagamba Nyandi Yosofere social media yefuuse ekizibu oligimu yo bakuexposinga nyo exposinga system naye omuntu gwensinga okutya ye nvubuka ali ettaka gwe bayita Lumbuye oyo Nzeija nga bwagamba n'agamba singa bamusobola okutta Lumbuye then buli kimu kigenda kuguka bulungi nga bwe kirina okutambula. So mukulu Nzeija Chief Justice oba Chief Injustice amanya ge bampita Lumbuye mmanyi bwoba wasayinize death warrant yange nti nina okufa nze banziika ku ttaka lya Uganda era erya Buganda sirina kizibu ejja kuva Lumbuye abasinga obungi ng'ate bakambwe nnyo okusinga nze ffe tukyayogera naye yabatajja kwogera omwami bwe yagambye Museveni yamugenda omuvubuka oyo alina kuttibwa bw'atattibwa tewali kigenda kukola mu system yammwe kubanga alina sources ez'enjawulo exposing information yatuuse n'okugamba Museveni if it is possible waliwo amateeka ge tusobola okukozesa okufuna omuvubuka oyo bamudeporting ne bamuleeta mu Uganda agali ku international level. Nyandi Yosofere n'amugamba nti omanyi nti to spend these billions of money ku muvubuka oyo omukwata oba omutta nene kigaana olw'ensonga obukulembeze bw'ensi mwatudde tetulina nnyo nkolagana nabwe eryawo y'amaanyi lwakuba tulinayo ekitebe ne mu kukolagana enkolagana eza bulijjo tetulinawo nkolagana esobola kukola kimuleeta kati banenze kankubule Museveni ne bwe lukeera bukyezi mu Katonda nga nvudde mu sirina kyentya ku lw'eggwanga lyange abajuliza abaafa baafiirira abantu kugendayo kulambula nkulweza oddiini ya Bukatuliki nange ndifuuka omujulizi ku nsi yange kyonna kye mukola ndirudde nakyo ne peegi mugitutte tewali kyakola kati mukulu Nzeija bwagambye nti ontaddeko death warrant no problem kubanga toyagala criticism kati kola by'olina okukola kubanga mulina akaseera katono nnyo yensonga lwaki nti mbagambye ensonga zino ngenda kuyita kuno okujjako ne bayinza ogitwala unfortunately ne bayinza ogitwala ne tugenda kutambulirawo mpaka kuwulira bubi naye nga bategeezezza nze ndiko death warrant kati Chief Injustice nga bwe yakutte Malema Birizi bwe yagambye tayagala mutawanya nnyo ku social media bino byayogedde kambe bazanyire wano yabadde tategeeza nti ategeeza Malema Birizi yabadde ategeeza nze n'abala bonna bamucriticizinga omwami oyo bwatu byayogedde. Hesitate to take action to whoever is maybe I should emphasize this. Apparently I was told that people create fake social media acts just for what they call they call it status. That I think the more people who follow you, the more money you earn. So they create
those fake news against judges for that purpose, because a judge is a person occupying a higher position in society. So if you create something fake and then you get more likes, then you earn money in that respect. So we shall take action. That one I can assure you. Oh, yeah. We shall not allow our judges, in addition to the trauma they face from cases, to suffer the social media trauma. That is not to say that I will protect judges who are doing wrong things, but we must protect our judges and judicial officers against unnecessary attacks. Recruitment of justices. All right. Kati yoyo Chief Injustice nzeija nga woninga abantu abera ku social media okukriticizinga judicial system nokugezaako okwejja kontayagala mu attackinga. But a Chief Justice nzeija njala public emanye gwani omwami ono Chief Justice Museveni gwerondedde mwana wa mwanyina kulunyiriri lwabwe oluvira ddala Rwanda ku jjajja wa Museveni kubamu ku bajjajja ba Museveni abazaala kitaawe bebazaala mama owa Chief Justice ono nzeija. Kati nzeija Chief Justice ayita Museveni kojja mukitufuna nzeija amuzaala abeera ali related ku Museveni ngabe naga nti kitaawe wa Museveni naye jjajja wa Museveni muganda wa jjajja wa Museveni yazaala omwana azaala ono nzeija. Kati nzeija ayita Museveni kojja. Kati mukitegedde bulungi nnyo. So Chief Justice ayita Museveni kojja. Naye omwami ono tayagala criticism. Ngana mutogere lwali kitongole kiramuzi. Omwami ono lwayingidde mu kitongole kiramuzi bw'ati. Yasaze emisaala gy'abakozi okuva kwayera mpaka ku mulamuzi. Yasaze emisaala gy'abakozi okuva kwayera mpaka ku mulamuzi. Najjawo ne sente zebadde bafuna kati emyezi 3 okuva olwaleero buli mukozi yenna abadde akola mu kitongole kiramuzi benefits zonna nzeija yazigyewo era bayinza n'okumala emyezi 3 nga tebafuna musaala. Omwami ono kyeyakoze nga yakayingira bw'ati nzeija benefits z'abakozi bonna mu judicial system yazigyewo era nalagira mu myezi 3 gino okuva n'ogwa February guno weyayingiridde abantu abasinga obungi mu judiciary bagenda kuba either bafuna half payment of their salaries nabo butafunirako ddala ng'agamba nti essente teziriwo bulungi nnyo mu kitongole kiramuzi so nga ate essente zino zonna zibira mu budget ntegeteeke. Kati bwe bati batandise obufere bwabwe n'okuyingira mu kitongole kiramuzi. Kati mukulu nzeija wagambye mukama Museveni tulumbuye ekizibu ky'eggwanga Uganda n'ekizibu kya mukyaki kya system yammwe nabagamba nze mu family yammwe sina gwempyamu kanuna lwalaga nti olunaku lutuuse olw'okuntwala ndigenda mmaze okutegeera nti omulimu gwange ogukulwa n'eggwanga lyange ngukoze kyonna ekijja ndiredde okukyeŋŋanga so ndowooza ensi etegedde. Kati goba wasayiniza death warrant yange no problem tujja tambulirawo awo njagadde kuyita obuyisi. Kati bwe tuvaayo eyo bulijjo mbagamba nti buli lwotula sabira nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Mr. President mmanyi nti gy'oli yonna akatambi kano kagenda kutuukako. Bulijjo nga baba comrade musabire nnyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti musajja yeetoolodde enkwezenge okuva olunaku lwalusookera ddala nga muwakana. Ebbanga lyonna mbadde mbagamba nti okuva Kyagulanyi yawangula akalulu kano ne bakabba ab'opposition abasinga obungi bakola memorandum of understanding ne Museveni nga bagenda kukola naye emirimu gitya. 1 abamu bagenda funa wa ambassador, abalala bagenda funa wa minister, abalala bagenda sigala mu bitongole n'abalala bagenda sigala nga we bali ng'ekizibu kyabwe kyakulwanyisa Museveni kyakulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bati ne mbagamba muyinza obutasobola kirabako ne mujja kiraba with the time bubadde tebunnaziba olwaliro mukire bulungi nnyo nti abakulembe ababaka abaliko ba MP ne bannabyabufuzi abamu basinkanye Museveni ne beekuba n'ekifaananyi
naye ng'ate abantu bonna balina babagamba dda kitegeeza bangi nnyo abatabeera mu kamera nga badde bakolya musajja oyo kati imagine Latifu Ssebaggala ne bannammwe mubadde mubeerange wa Kyagulanyi mumukulira edduwa tova muwa kafuba tova Saudi Arabia buli hijja yonna ebeerayo ogenda kiki ekikutwala ng'emekka wano abantu abasinga obwonyina bagamba mufa mu bintu byomutategeera ng'omuntu gw'oyita omutuukirivu yasinga obutemu buli lwe bagenda abasajja bonna baba balina abantu basindikidde nga balina mission ez'okubajjawo gwe nga tomanyi kyovula nti abantu bava nnyo Makka ohijja ne bafa ng'ekibassa tebakimanyi olw'ensonga siteeti basindikamu abantu bangi nnyo mulabye wano Yusufu Nsibambi kifaananyi kikino nakibalaze edda emisana kankibalage wano omulundi ogwokubiri ekifaananyi mukiraba baabu amanya mujja geesomera baabu kati njagala osaasire Kyagulanyi abadde n'abantu bano ng'era batambula naye naye nga tamanyi kiki kigendera ky'abasajja bano kati abasinga obungi kansooka empisawo message eno munaagiwulira bulijjo mbagamba akasajja ke bayita Yusufu Nsibambi nga temukategeera ne mbagamba nti parallel state ey'Emmengo yeri kuluutinga abantu ba Museveni nobawa eyapule kati muwulire bulungi nnyo bulijjo mwebuuza ani omu eyawaayo information ekwatagana ku mugenzi Dr. Sulaiman Kigundu okutuuka omumiza omusu ne bizinesi z'okusaanawo wuliriza information eno eyawaayo buli data yenna akwatagana ku byenfuna ebyensaasanya ebyenyingiza ebikwatagana Greenland Bank ne bizinesi n'obulamu bwa Dr. Sulaiman Kigundu yali musajja oyo gwe mulaba mu kifaananyi ekyo gwe mubadde temanyi mirimu gye ye Yusufu Nsibambi era famire y'omugenzi Dr. Sulaiman Kigundu bulijjo temukimanyi nti ono yawaayo ebigambo ebyo buliriza bulungi nnyo kagisome mu Luzungu. If you recall the days of former Governor of Bank of Uganda and Greenland Bank CEO Haj Dr. Sulaiman Kigundu bw'oba ojjukira nozza akatambye mabega okufa kw'omugenzi eyaliko Governor Bank of Uganda saako ne ssenkagale wa banka eya Kiragala Greenland Bank Haj Dr. Sulaiman Kigundu. The collapse of Greenland Bank Investment Group of Companies nti ye yali nanyini company eya Greenland Investments ne Greenland Company. Ulira bulungi nnyo. Yusufu Nsibambi was the company legal secretary. He took all the legal company secret documents to Salim Musare, which led to the arrest of Dr. Sulaiman Kigundu to Luzira and afterwards died. Nti Dr. Sulaiman Kigundu yaddukanyiza business ezo. Omusajja oyo Yusufu Nsibambi gwe mulaba mu kifaananyi ekyo abadde yeefula to opposition ye yali company legal secretary yatwata empapula zonna ebikwatagana ku mateeka n'ebyama empapula z'ebyama n'azitwalira Salim Musare. Kino kyaviirako Dr. Sulaiman Kigundu omukwata mpaka Luzira era gyava n'afa nga talinaako wadde muntu gwategedde yali mu lukono kumbe yali musajja Yusufu Nsibambi. He was implicated that being funded by Hassan Trabi of South Sudan, who was a prominent rich billionaire in South Sudan. Dr. Sulaiman Kigundu was linked to the terrorist activities by then. Bakugambye nti bw'amala okubba ebyama bya Dr. Sulaiman Kigundu byonna ne bye yateekamu ebitaali bituufu yagamba nti Dr. Sulaiman Kigundu ye yali avujjirwa omwami gwe bayitanga Hassan Trabi eyali owa Sudan ey'amambuka eyali omugaggafugge mu ggwanga lya Sudan ey'amambuka nti yali avujjira Dr. Sulaiman Kigundu era n'amuteeka ku bikolwa eby'obutujju mu biseera ebyo. Yusufu Nsibambi was a state agent working from Greenland Bank. By then, he made a lot of deals for regime. Ono Yusufu Nsibambi ngali mu Greenland Bank yakola ebintu bingi nnyo
ebyamufunisa ensimbi naye nga yaliyo ku state ng'abega n'okutuusa Green Bank ogisula oyo tumumaze bulungi mutegedde bulungi nnyo. Then Latif Ssebaggala ever 2 weeks is in Mecca, Saudi Arabia, but he is not selling hijabs, dates, eaves or kanzu business at all. The Muslim disclose critic information hotels which they go for hijab and umrah functions. They recorded and arrested while all back from Mecca. Others died suddenly, like late Sheikh Munuhu Muzata Bate. A Muslim friend keeps zip up your mouth while you go to Mecca. Agents record you while you at the hotel rooms. Bakugambi nti Latif Ssebaggala bulivanyuma lwa wiiki 2 abeera Makka, Saudi Arabia. Nenga gy'abeera tatundayo hijabu z'abakazi oba entende oba engoye ezambalibwa abakazi oba amakanzu g'abasajja. Business ki gy'akola oyo? Ne bakugamba nti basiraamu bannaffe, nze siri muisiraamu naye nzikiriza mu kubulya kw'abayisiraamu kubanga ffenna tukkiriza omuntu omu ye Katonda, basiraamu gwe bayita Allah. Bakugambye nti abasiraamu mwenda abayisiraamu abagenda e Mecca ne Madina bakutegeeza nti mugezeeko nnyo okuziba emimwa gyammwe naddala nga muli mawoteeri nga mwogera n'abantu abamu nga mugenze ku haji ne wumula nti babalikoodinga. Yensonga lwaki mukomo ne bakwatira ku kisaawe Entebbe, yensonga lwaki mufa ekibwatukira nga abakulu mu Madini bazibafa nga Sheikh Nuhu Muzata Batte n'emikwano gy'abasiraamu gisinga obungi. Babategeeza musibeeko emimwa gyammwe naddala nga muli e Mecca mugenda ku hijja naddala gye mbeera eyo oba mu hotels musirikeeko mulekeraawo okwogera ebigambo bingi kubanga bambega bangi abali mu busiraamu nga bakola emirimu egyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Mwe mwenna temumanyi nti omusajja Latif Ssebaggala ayina ka plastic smile kaateekako n'ogw'omulevu ogumulinga ogw'embalaasi. Kati bw'omusanguluza olina innocent person oba innocent man, kumba olina state agent mafia. Ekyo mukitegedde. Nche njagadde obategeeza ku kifaananyi ekyo kubanga njagala bwa information ku speed tuveewo tugende ku bintu ebirala. Awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo kati mbadde ndakyerabidde kankibanyonyole. Mu lunaku lwe balumba amaka ga pulezidenti nga taliiyo, ng'eriyo omukyala we Babi Itungo Kyagulanyi, abasajja ba Muhoozi nga ne Muhoozi kwali batwala academic qualifications za president zonna, ne batwala ensimbi enkalu, ne batwala ebyapa by'ettaka byonna ne babitwala, ne batwaliramu n'ebitambula by'abantu abasinga obungi, empapula oba travel document bazitwala ezisinga obungi. Kati okusinziira ku intelligence gye nnina, bagezaako nnyo okwagala okutandika okukyusa oba okusabotaaginga property za president nga bayita mu lands. Era bali mu contact ne bannannyini mataka ago buli kimu batandika mu compromisinga okugenda against ne president. Kati njala tegeeza Museveni, ettaka teritambula era terisenguka. Buli muntu alina endagaano ye yettaka oba buli muntu alina ekyapa kye. Kati gwe okujja mu nju ya Kyagulanyi n'obbamu ebyapa bye by'ettaka, n'obbamu travel document, n'obbamu academic papers n'ebintu ebyo n'obitwala, tekikuwa legitimacy nti you own those documents or you own those properties. No. It just makes you to be a fool. Muhoozi, the acts which you practice right now makes you to be a fool. No jano baby byapa byamusajja kati muli mulandizi mugezaako kunoonya bannannyini mubatiisetiise batandika ogenda against the president. Tekigenda kujja bwannannyini ku kiki. Travel documents zonna mwazitutte ezimu mwazisaasaanyiza. Academic documents zonna mwazitutte mugenda zikozesa. Academic documents zisoma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Land title zisoma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Travel documents zisoma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne banne kiki ekikutwazisa empapula z'omusajja ku ddiru ki? Kiki mwe temwagalira kodera muntu ali bulungi nga talidde ku ssente yammwe tava mu famire yammwe? Mbuuza, temwagalira kodera muntu nga ali bulungi talidde ku ssente zammwe tava mu famire yammwe? Temwagala ku muntu nga ali mu mbeera eyo? Mwe temwagalira kodera mulaba?
mubadde temukimanyi batwala ebyapa bya president ne batwala academic qualifications ze ne batwala travel documents ze zisinga obungi n'ez'abantu abalala babadde atereka ne bazitwala babirina ne ssente enkalu zaalimu ente enkalu ne bazitwala ezize nga president bazitwala ezibadde zimukuuma nezikuuma ffe sente bazitwala kibaaleka bwe bulamu bw'okkobolekera omukyala ekyo mbadde temukimanyi nakyo nkibagala mukitegeere Mukama Katonda tusaasire sina bintu byensobola bagamba munansonyi eddoboozi ndikozesezza nnyo mukaba 13 mpeera musule bulungi mweraba